crying, and if you've been there before, you know. Kati bwendabanga mama Tafika akaaba kinzijukizaamu when my mom used to cry nga tulina embeera gye tuyitamu. So it took me back, and sometimes you can't tosobola kukyewala emotions. Mukama ne waakuwa whatever ne bova mu mbeera yonna tosobola kwerabira, like feelings are feelings. Wale ebintu ebituuka ku bulamu bwo nga tosobola byerabira. Nomalirize wano kale omukutu cruise exclusive kosinzidde okuba nga ate otulabira Allen Cruise gemanya tulugenda kuba ate tulaba mama Taufik mwana wa mwaka gumu n'emyezi nga 6 naye ayina ekituli ku mutima. Mama obulumi bwayitamu, she's a single mom. Landlord yasalawo n'amugamba nti ebyennyumba bireke, sooka tujjanjaba omwana bw'anaawona nja kulaba. Nagambye ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwa June tugenda kubeera awo ku Royal Regency. Tulina abayimbi ab'enjawulo, Misa Kisemakula, kuliko Maddox Sematimba, kuliko Juliana Kanyomozi, kuliko Karoka Sita, kuliko Beatrice Soldiers, awamu n'abantu abala bangi bemujja okulaba ku ekyo ekivulo. Kuyingira zigenda kubeera £80. Omukulu Jobs Link yateeseteese bulungi nnyo. Tewera tuli proudly powered by Marus Bridals, Afrisap, ate wamu ne bannaffe aba Northern Capital. Kim kwali nnyo kamera okubanga ebirimu gyonna tugikutuusaako mu nsi wonna w'otulabira, abali e Dubai, abali e South Africa, abali e UK, abali e Kenya, abali e Tanzania, mwenna wonna w'otulabira, Saudi Arabia, Abu Dhabi, mwenna tubaagala nnyo, tubaagalira ddala kubanga awatali mmwe muganda wange waako ono tuyandibadde tatambula, naye tubatuusaako obubaka buno okugamba mulabe ekiri ewaka n'abantu b'ewaka engeri gye bawangaala. Kale njagala okuba nga ate njagala nkumbeere nga ate essaawa zino zennyini nkutwala straight ayo tulabe mama Taufik ne Spice Diana nga bw'asazeewo okujja omukyalirako. Tovaawo. Omukulu gamba otya? Omwami ono yaani aleta Rafiki sijja musiraamu Taufik era tesebo okutunuulira n'akaseko bw'aba akasobola talina kyayinza kuzza ali mu bbanga ki tatambula omwana omwaka aba tatambula anti obulwadde bwe yafuna budisorganizing cells ze because of the omusaayi guba tegusobola tambula bulungi, so it stringes the body n'abanga bw'omulaba oyizoloboza myezi 3 because of that. So it doesn't eat because aba ne breathing problems, so tasobola kulya certain food. Ne digestion ye eba nzibu nnyo. Because when nabasangira baali bakavako oxygen. Abadde bwat for like since he was born. Obawina musala tiyeyongerako kufunako bwati yabeera mu ttiini teyeyongerako wadde yadde okusimbulamu mbu babinga atambula takikolamu. Kati bulwadde bwalina bulwadde ki? Ayina ekituli ku mutima. Kati ekyo ekituli tekimukkiriza kuba bwe kikola like nga bw'onaawummula okutu so newawona kati nekisigalawo nga omutima emisuwa egy'omutima already giba gikosebbwa kati pumping ebanze so yensonga lwakyalwa very calm and humble. Takaba like talina pain akaaba olumu abeera nga takaba naye era abeera akaaba okulya lukwa butalo nnyo kati asinga kunywa just kunywako good
nakusina omwagaana naye nga kyasinga okukozesa ku kyoyinza okugamba nti kitumukuumirawo n'okuyoka ogambe wabanga ki kati mwaka gumu n'emyezi 6 mwaka gumu n'emyezi 6 nayabanga like alinga 3 months or 4 months old takula kati bagamba basawo bagamba like yetaaga ki taga kulongosa nebalonze nzino batele kubalonza yetaaga kulongosa bagamba mutwalawo bagamutwala India tego kumpapula ze Okay, so abatulaba Cruise Exclusive tutambudde okujja okulaba mama Taufiki. Omwana Taufiki alina omwaka gumu n'emyezi 6 naye alina ekituli ku mutima naye bw'omulaba oyinza okugamba oba wa myezi nga 6 myezi 5 naye nga munnange Taufiki obulamu si bulungi naye ng'ate muvubuka naye yandyagadde okuba nga yeeyagala so gwali eyo atulaba ng'olina kye tusobola okwongerezaako tuyamba omusaayi omuto guno mwaka gumu n'emyezi 6 giba mingi omwana aba azannyanga abaana abalala kimanya aba alina naye emirimu kimanya aba atandise n'osawa zino aba yeeyagaza singa atambula yeewuuba ave nadde eri abuukabuuka bati bambi Taufiki bw'oba oyogera omulaba nga apiikinga ky'omugamba byoyogera bw'omuyita akitegeera buli ky'omugamba kale obwongo bwo obutegeera lwakuba omubiri gwe munafu nnyo munafu tegulina maanyi asobola okwogera ayita maama so oyita taata ne banne bano bazanya nabo ayitayo asimayilingako asobola osimayiringa bulungi omusanga ngali mu mudu taawu nendo zaffe tuli bapya nnyo gyali asekako okay kiyinza amalawo sente nga meka sente batugamba twabalabalamu batugamba miliyoni 5 eza Uganda naye nga India batugamba 1.5 ogwa dola miliyoni 3.5 no ziba mwata 5 gumu ogwa dola mugumu n'ekitundu mbadde manyi gumu twala miliyoni 5 plus right 5.9 Taufiki obadde otuuseewa Spice wajjidde mbadde mutambuddeko olugendo ki era mbadde mukituuseewa sofa tubadde twakatambulako katono kubanga tugezaako era tunoonyanoonya buyambi ne abantu badde bakatuyambayo na miliyoni 2 ye mwana asooka mwana nedda mwana wakuna taata woobeera naye tata we gyali naye wa boda boda kati akasente kabaafunye kabasi katono ate era tetumufuna bulungi oba olumu aba tuladdeyo katuwa dola n'otamulaba webiti omanyi abasajja waliwo embeera etuuka nemuzitowako ng'eno n'agamba kangende noonye sente kati bwe kityo leero omuwuliza latumuwuliza yeyembe nga gwe omukyala oba waakulaba abafaako akola ekyetaagisa wadde kajja katono naye ng'akola ekyetaagisa kitono timanyi waliwo embeera esukka kubanga n'omuntu ng'olina omulimu gwa salary buli lunaku ze sente kizibu nezikusonda neziwera oba weetaagako abantu omuntu omulala oba abantu abalala okuyambako kuba kati omulimu gwo boda boda ate ng'olina abaana olina okulya ayinza osanga nga ne Taufiki abawo ne medication endala gye yeetaaga eya buli kaseera tumutwala mu ddwaliro for review buli luvannyuma lwa myezi 3 emulago kati kisindira bwe bamusanze naye nga buli ogenda emitwalo yonna jja kulaba dokita kati kye baba bazudde ne bagamba baba waliwo eddagala ne baliko oba teririiwo ne bagagenda oligule iwa gulula mugenda okaya emitwalo ena we tugenda giba mitwalo ena gyo jja kulaba dokita buli mugenda okulaba emisawo mu spending emitwalo ena jja kulaba dokita yekka tekuli ddagala tekuli ki jja kulaba dokita mukosa ddwaliro ki Mulago Art Institute gye tugenda kinene Spice
Buvunaanyizibwa bunene nnyo ddala era twandyagadde okusaba buli atulaba tukwatire wamu okulaba nga Tawfiiki naye tusobola osevingayo obulamu bw'omwana omu. Yes. Kubanga nga womulaba era muvubuka alaga mugumu naye tomanya kyayitamu ate ku mwaka ogumu n'emyezi 6 yandibadde naye azanyanga abalala, so tukwatire wamu yenna asobodde tujja kuba ndooza tusharinga essimu ya maama yenna kyasobodde kamukamu gwe muganda oba olinayo omutwalo oba ebiri kyonna kyosobodde kimmanyi tugenda kimeekinga tugenda kukolera wamu okulaba nga Tawfiiki naye abulamu butereera abanga ng'omuntu omulala, so yenna alabika akatambi kano kongereyo kulaba nga tuteekawo enjawulo mu bulamu bwa Tawfiiki ne maama we naye afuna akamwenyumwenyu naye nga yekama abaako oyo tuula. Singa omuntu yandyagadde okutambula eri abantu amu nga asobola okutambula naye nga tayagala bintu bya kamera okujja okulaba n'okuwa obuyambi mulagire we mubeera omwene ennamba y'essimu bw'otubeera bulenga nankuwadde omuntu wabanga atwagadde okujja otuyamba bannange tusaba bazira kisa mwenna gye muli abagenda olaba akatambi kano era twebaza nnyo Spice Diana okubanga kiri azze naye n'atugatako ettaffaali mikwano mwenna abali eyo abagenda olaba akatambi kano mbasaba buyambi wammwe. Tawfiiki yeetaaga okuba n'obulamu tubeera nankuwadde bulenga. Spice Diana mwamutuukiridde mutya era okumutegeeza bambi guma maama Tawfiiki ajja kutereera ya kiki wandyagadde Spice Diana akukolere? Nsaba okunyamba kubanga ekyensinga okwetaaga essaawa zino obulamu bwa Tawfiiki kyonna omuntu kyasobola okunyambisa. Mukama kitukutteko leero ajja tuyamba tujja funa kyetunaba tusobodde ofuna Tawfiiki ayambibwe kubanga teri muntu yemalirira nyinza obaako kentodde naye twandyagadde buli ali eyo bambi naye ayongerezeeko mami aleme kuba mu mbeera bweti buli muzadde essanyu lye mwana we ng'ali bulungi, so nsobola okuimagininga kyayitamu right now n'okweraliikirira kwayina ne mama bamugumu abazadde oba abalina abaana kino mama Tawfiiki kyayitamu osobola okuba nga okitegeera osobola okuba nga okiraba omuzadde teri muzadde ayagala kulaba mwana we ng'abonaabona oba omwana we ng'ali mu bulamu bwonna mama Tawfiiki ogenda kugumaye kuba bino ebbanga olaba kukuziza Tawfiiki okuva ku lunaku olumu paka ku gumu n'emyezi 6 so Allah asobola obikola byonna okitegedde togwamu maanyi akagwa olinawo okatuusizza atuyana nnyo bwakaaba atuyana ne wabaayo era atuyana ebiseera ebisinga abeera nga atuyana budde ne buba bwankuba era yose omulaba nga afubutukamu entuuyo. bulumi ki bw'omulaba ayitamu signs zalaga nga awo n'omanya nti obulumi alayika bwayitamu bungi? Abeera nga kale assa bubi bw'oba omusitudde aba asinda abeera assa bubi era oba omulira nga talina mirembe abeera asindasinda buli ssaawa olumu n'aba nga ayonka n'olaba nga akooye ng'atalabika kyayagala naye n'afuna okukoowa yeyo embeera gy'asinga okuba naye yenzibu ayonka tatuula kumala kiseera kiwanvu okutuula kati asobola okutuulawo twatandika okufuna treatment asobola okutuulawo ko n'abeerawo naye omusaasira kuba oba olaba amaanyi ge nga matono era oba omusaasira n'omugjawo naye ng'era obulamu bwe butyo taba na mirembe giri awo nti n'abeera n'emirembe. Kati bw'aba mu pain eyo gy'omulaba nga assanyu nnyo okola otya like okutereera? Tewali kyenyiza kukola
kubanga eddagala lyafuna kasamba anamaze dde omuwa empeke amanyi nagumiikiriza paka obudde era bunaatuuka n'afuna empeke tewali kirala kyemba nnyinzako. olunaku asobola okwebaka obudde ne bukya kwebaka ekiro kiramba nga tazuukuse? Nedda tasobola kwebaka akaŋŋambe ssaawa 2 ng'omwana nti omwana omaze omuwa caayi obe n'omwebase ye yeebakayo katini era obeera otunula obeerawo yeebaka katono abeera asimuka n'alaga nti agala tekuyonka nebeemunaligana bwatyo kati teyeebaka nga abaana balala nti no awummule yeebake. Kyannaku naye Mukama bwagera naye katongera okusaba yenna alaba akavidiyo kano tukwatire wamu tuyambe Tawfik. Sente zeetagisa $1.5 ogwa $1 nga mukadde bw'atunyonnyodde era enamba gye tugenda oteekawo ya mukadde. Tujja kubandoza tubawa updates nga bwe bitambudde naye twandyagadde tukwatire wamu kasente kano tukasonde mpola mpola eri abazadde bonna n'atali muzadde kimanyi oyinayo batoobo wali obaddeko omwana obulumi mama bwayitamu naawe oba osobola obbuwulira. So tukwatire wamu si kya muzadde yekka n'ekyaffe ffenna nga Abannayuganda ba buli muntu yenna alaba ka vidiyo kaniino. Omwana wange omulaba kati ali mu pain si bwe kiri ali mu pain kyova olaba asabwa ati asinda twandyagadde maama wano ewaka mbeerawo bameka? Mbeerawo n'omwana mweka babiri okuva ku makya okutuuka olweggulo? Sikola tubeerawo n'omwana kubanga emabegako nali nga nsiikasiika obwokulya nga sinakuzaala mwana naye omwana we namuzaala ate nasangibwa nga mulwadde. Tosobola kati nga omulaba bwati tolina kyosobola kukola ng'oli naye tosobola kukola tolina nga mbeerawo okukuuma mwana n'abazira kisaaba kukwatiddeko nobeerawo kuba taata wengera wegambye nti taliiwo wabeerawo kati toyinza gamba nti kati obeerawo bwotyo. Ate nga n'ekirala ekyamaanyi kale kye tulina nti essaawa eno baatugamba yeetaaga genda nga bukyali nga tasusse kati tugenda mu May nga tetusussizza Gwakutaano budde bugenda buli walwawo yeeyongera okufuna damage yeeyongera okukosebwa yeetaaga mutwala nga obudde nga bukyali kati yeyo embeera esinga okubeera. So kati ekyokulya okeera ku makyala n'otulaano n'omwana wo bamuzira kisaafunyeyo n'abawa kyabawa abawadde kye tuba tufunye twebaza pozi abantu bembeera nabo maneighbours bange nti nno bantu balungi babeerawo naawe mu buli kyoyitamu lusobola okuba nti tetusobola kubula kyakulya n'ebiseera oba omwana bituuse genda mu ddwaliro era ayimirirawo n'akuyamba. Renti w'ennyumba y'omukolo otya? Renti landiroodi waffe muntu mulungi kubanga yamanya obuzibu bwe twafuna obw'omwana kati tateekawo mbeera egamba tifuluma mu nnyumba ogende kubanga ki muzadde era namunyonya imugamba mu omwana mulwadde n'agumikiza nga tusooke tulabe eky'omwana ebyennyumba tuli biraba. Landlord yagamba musooke mulabe eky'omwana sooke tunoonye obuyambi omwana awone ebyennyumba tuli biraba. Ennyumba ye eri musene nga meka? Mitwalo 10 omwezi ya mitwalo 10. Abatulaba ku mukutu guno gwa Cruise Exclusive nyonge okutegeeza nti gwe maybe emitwalo 10 oba emitwalo 5 ojira olunaku lulamba n'ogisuula wali n'otajuulira nnamu yadde naye mama Tawfik yaginoonya okusasula renti taziraba. Bavubuka bangi mbalaba mu mabaala muspendinga ssente bagagga bangi mbalaba okwata obukadde bumeka n'osuula mu bbaala naye mama Tawfik saawa zino ye anoonya emiliyoni ago asevinga obulamu bw'omwana we ng'akyali muto taziraba. So bw'oba oli eyo nga mulio bantu nkimanyi muyina ssente jangu osobola okugamba twekwate ne Spice Diana
tukuŋŋaanye ssente tugende tujje oba buli omu asobola okugamba nti oba tukole akatabo tugambe nti nze omwezi nja kuteekangayo bweziti oba tuteekeyo bweziti wetu kakana ssente zijja kuwera nkimanyi tetusobola kukwata miliyoni 5 omulundi gumu ne ziwera but I believe ono bw'aleetayo ne bwe tugamba bugambi nti Uganda tulinamu population y'abantu bameka tugamba ntusevinge tawfiiki ntuga buli mwali teyonusu 5 ssente zisobola okuwera oba 10 ssente zisobola okuwera but kyandi kusanyusiza naawe mu bulamu omwaka guno ng'olina obulamu bw'omuntu bw'ole securinze ng'olina obulamu bw'omuntu bw'ozizza engulu nti ne bw'olera batawfiiki ono ng'asoma atuse ku university naye ng'ogamba mukama mulungi nakola ekintu bwe kiti nange nenzukusaayo omwana newe guba mutwalo bwe guti gulina kye gusobola okukola so kyonna tukikole asula mu nnyumba landlord kirungi yamugamba tusooke tusevinga omwana tulyoke tulabe ebiddako she's a single mother omulaba yono bamaama atayagala nnyo okulabisa bbaawe naye nga bw'aba akunyumiriza embeera osobola ogitegeera she's a single mother gambye akeera ku makya n'atulano n'omwana we akedde ku makya n'abawaayo ak'okulya yabawa akedde ku makya n'abawaayo ekyokunywa yabawa kati nga bwola Spice Diana bwazze bayisa emikono mu maaso ne bagamba Allah mulungi Spice Diana azze so obulamu buno tonoona ssente nga gw'olaba obunyumiddwa paka ku last point ezo ssente gwe zoli mu kuyuwaayiwa emitwalo 5 n'ogulira abantu emenge ne banywa at least kola mu charity kola nakyo si kibi kuba naffe era kusanyuka kiri part of life n'ekisanyusa nnyo ng'osanyuse omanyi eriyo omuntu ali mu ssanyu olw'okuba ggwe nze nnyumirwa nnyo nga mmanyi nti nno leero nnyumirwa nguze enkoko ndidde naye ate eriyo omuntu omulala asanyuka oba ali happy olw'okuba nga nze oba gw'ogabanye naye akatono k'osobodde so okulya ssente si kulya mwana naye ate tulowooze ne ku balala abali mu bwetaavu obanga mukama akuwadde gabanako n'abalala sharingako n'abalala then weeyongereyo ate era ne bw'onoolya ekyo ojja kuddamu era ofune endala kubanga olina ekirala ate ky'okoze ekirungi eky'omutima ekikolwa ekya Katonda so njagala okwongera okusaba bafaani bange in fact kantandikire ku bafaani bange kubanga kana akatambi ngenda katambuza gyonna gye nsobodde okulaba nze n'abafaani bange abalina emitima emirungi era nzize nkola ebintu ebisinga sibikola nzekka semalirira siyina kingi naye buli wootekayo ogenda omuntu akubira essimu nagamba nze ninawo kino nina kiri era kyemmanyi mbakkiririzaamu ne ku tawfiiki ono tugenda kukolera wamu okulaba nga maama addamu nafuna kamwenyumwenyu ku matama so bambi mbasaba buli alaba ka vidiyo kaniino bambi toola kyonna ky'osobodde singa nze miliyoni 5 omulundi gumu mbadde nago plus badde nsobola naye ate olw'okuba nti nno okola kino okola kiri otoola ky'osobodde ne twongerezaako n'abalala ffenna so kyonna ky'onooba osobodde si byakwetema nakweyama gwe ky'onooba mutwalo oba 15 kyemmanyi kijja kubako kyekyongera ku bulamu bwa tawfiiki tulinamu n'abamu Spice nga bafaani baffe naye ng'oli musawo nga dokita nga obuzibu bwa tawfiiki bwe bajjanjaba ne ba doctors tubeetaaga on board mumanyi ba doctors abo omukuwabula oli asobola okugamba kati time eno watuse tukole kino nabo bwo buyambi omuntu asobola obbuwa mama Tawfiik olina passport olina passport enempya kirungi nnyo kuba omuntu ayinza otugwako n'atugamba kati nze enkya bajje so kibaako kama bitambule mangu nga mukadde bwannyonnyodde nti ebbanga ligenze kitutte ebbanga tulinayo akaseera katono nnyo kebaawa omwana kitegeeza waba takoleddwako mu kaseera akatono ako ate tetumanyi kiyinza kuddirira so n'olw'ensonga eyo tukwatire wamu tube nga akasente kano tukasonda bambi kyonna kye tusobodde okukola okutoola so nze kantandike ne kyensobodde leero olunaku olwaleero ate nzireyo ate nyongera okukola nkadde emitwalo 5 kyemmanyi n'omulala waateekako ba mutwalo oba 2 kakana kakadde n'omulala kyasobodde kakana tuli mu 2
tukwatire wamu. Akuddizeewo era mpulira nga omutima wange guzeemu essuubi nti kosituse naawe noteekako ettaffaali kyemanyi omwana nga agenda kufuna obulamu obujja. Niyanza nnyo niyanzeege ne bazannyo n'omwami ono gwe muze naye kubanga akoze kinene nnyo nnyo nnyo. Taata janguko wano. Omwami we yakubira manager Roger n'amugamba ku mbeera ya Taufik. Then kinene nnyo mu bulamu bwa Taufik, buli kimu yatubeereddewo, alwana buli kimu okulaba nga omwana oyo afuna obulamu era mwebaza nnyo nnyo nnyo. Guma taata gye baliko ssebo. Kale ssebo. Amanya go. Amanya nze Kanyuke Alan Bwete. Ojja kwogerako nnyo. Nze Kanyuke Alan Bwete. Nga nze CEO wa Miss Tourism Uganda. Nga nasanga Taufik nga bali mu mbeera eno nga bwe mugiraba, naye olw'okwanguya ebintu era nabagamba nti kijja basi kya bwenkanya bwe tufuna omuntu ayamba nga temulina bitambula. Kansooke mbakolere ku bitambula, then ate n'anaayamba waanaakola ki? Waanaatandikira. Naye ng'era tubadde ntambula nabo. First of all, I was touched ku mbeera gye bayitamu, cause nange nsuubira okuba omuzadde, ate ng'omuzadde yenna tewandirabye mwana wo nga strugglinga bw'atyo. Kwe kuyimirira nabo mu busobozi obutono bwe tuyina, naye ate ndi musanyufu nti Spice Diana mu ba celebrity b'e Uganda bonna bennakubira, Spice Diana teyateekawo protocol. Wakubira bangi. Nakubira bangi ge mazima naye tebaateekawo protocol. Wayita mu mbeera ki okukubira Spice Diana? Era baakuyisa batya? First of all, contactinga Spice Diana nanoonya namba ya manager Roger. Bwe njifuna ne mukubira. Nasooka namuweereza ka WhatsApp. I detailed myself. Namanya omuntu nankubira, ye yankubira. Nangamba ssebo nfunye information bweti ng'ongamba bwekiti era gwe gundi konze yes. Nina obuyambi bwe neetaaga njagala mujje tukwatire wamu tusevinga obulamu bw'omwana oyo gwe nkuweereza. Nangamba kyetaagisa ki ne mbuulira. Nangamba kamala okucontactinga Spice agenda kwogera naawe. It took like an hour. I got a response. Ne bagamba tugenda kolera wamu. So he shared with me a program. Nemugamba, yes, I can stand by that until now. So I'm really happy and humbled. You know, in this life of no, not charity. When we surface the world and become who we are, because I'm a CEO of Miss Tourism, not by my understanding, but by the will of people in God. So in this life of celebrity that we live in, of course naffe tuyina ebitunyiga. Spice Diana ayina bingi ebimunyiga, but I see her standing there, standing with millions of Ugandans and being there, and she's the new trigger of this modern celebrity. Because this is what we should be doing and we should be giving in. And I do not blame those or envy those, but they should just understand. Because me, when I do Miss Tourism activities, I'm supported by Ugandans. So this is one way of giving back what they've supported to me. And also Spice Diana is one way of appreciating them that you've really stood by me, because in Uganda I understand that we have about 500 artists. So, but then when you rank the top 10, Spice is among. So it's a very big privilege. But again, those top 10, if you can do this anyway, and they can't even understand the pain of others. But for them, they understand the pain of themselves. So thank you so much, Spice Diana. Let us keep on pushing. I understand we can stand for the better. And we can save Taufik. And Taufik can also be an example of living, to give a testimony
that I was once there and I was saved. People stood by me. Nga bayita mu kuyimba abantu ne babaagala eriyo Katonda gwawa amaanyi nga yakuwa amaanyi mu bizinensi yo era nga ssente ozikolera ddala naye Katonda okuwa amaanyi abanga gama nkuwadde nesitulako n'abalala era Spice yakyogeddeko emabegakaawo but ba celebrities oba fe abantu abalina following yeyo ogikozesezza otya awo ng'ogyeko okupostinga ebifaananyi by'abantu ne balayikinga n'olaga bu video ng'oli mu bivulu okuba abantu ne balayikinga. Munnange gezaako okukwatirako abantu abateesobola bw'omukwatirako n'asituka naawe ojja kutandika owulira essanyu eryo. Spice Diana nga tuwumbawumba tulabye tweyanzenge bino ebintu byetusobodde okuba nga ate some nice goodies from Spice Diana. Box zijjudde zonna zijjudde bintu okitegeera omanya Bannayuganda omuntu bw'aleeta ate bayinza oga ate yaleese pampa zokka nedda tupaakinze twasumuludde boxes ne tussaamu ebintu byonna ebikola ku Tawfiiki byonna kuba muyinza okudda eyo omanyi industry yaffe eno abantu ba mitima mibi omuntu ayinza okudda ate yaleese boxes za pampa ate the bottom line is yaleese boxes za pampa yes yazireese naye gwe toleese. So Spice tweyanza on behalf of Mama Tawfiik. Webale nnyo munnange oli kyali wange abalala basobola konna nabo baleeteyo konna ke basobodde tukolere wamu. Likyali wange naye nkulabiddeko ebintu bingi ndi nkuyigiddeko ebintu bingi kuba nange nkuyigiddeko bingi. Alhamdulillah. Kyakoze nange kyali wange because I really want open-minded people who care for others. Mama Tawfiik ayinza okubeera wano nga bulijjo abadde alaba ennyimba za Spice Diana nga gaye omukyalo oyo mwagala naye kale ate essanyu libadde nnyo okwagala omuntu gw'omanyi okwagala omuntu yali akuyambyeko ng'oli bubi. That's how abantu bafuuka ab'emikwano. Pitirivu nnyo sobola diraga bantu naye nga pitirivu nnyo kuba nali simanyi nti kisoboka ng'atudde wano simanyi kya Mukama era mpulira essanyu pitirivu nnyo kyenyinza okugamba nti Mukama aba amugaziyize mu byakola amuddizeewo ekyawulira n'ekyeyeetaaga Mukama yakimanyi akimuddizeewo kuba nze siira kyensobola kwogera nga omwana w'omuntu naye Katonda gyali asinga okusasula yabamusasula. Njagala okwebaza maama eyakukuza Spice. Omanyi embeera oluusi gye tuyitamu tuyigiriza nina obuntu omu bwonyumiza oluusi obunyumiza mu hafaafu nga tetuli ku kamera but bindeetera okulaba nga wamma this is the reason lwaki oli omuntu ky'oli kati. So Spice ebigambo ebisembe eri Mama Tawfiik tuve wano. Tokaaba Spice. Nyamba Spice tokaaba. Sorry. Okay, just olumu moment etuukawo and it reminds you of ebintu ebimu kale mu bulamu cause ebiseera ebisinga abantu abategeera pain be bantu abagibaddemuko before. So bwe ndaba like bwe ndaba omuzadde akaaba ku lw'omwana is when you saw your mom crying, and if you've been there before you know. Kati bwe ndaba nga Mama Tawfiik akaaba kinzijukizaamu when my mom used to cry nga tulina embeera gye tuyitamu. So it took me back, and sometimes you can't tosobola kukyewala emotions. Mukama ne waakuwa whatever ne bw'ova mu mbeera yonna tosobola kwerabira like feelings are feelings. Wala ebintu ebituuka ku bulamu bwo nga tosobola byerabira. Because I know Mama Tawfiik Mukama n'atuyamba n'afuna obulamu
Taufiki nga ffenna bwe tukimwagaliza. Taufiki n'akula nga ali myaka nga 18 ali mutunuulira era ali kaaba, but amaziga gali baganjawulo, tears of joy, naye ng'ajjukira bwe yakaabanga nga talina ssuubi omwana we nti alitereera. So nasonyiwa ku ekyo, but I know omukyala mugumu kubanga abadde n'omwana oyo for this long, ate alina okukkiriza tukwatire wamu okulaba nga bambi naye yeenyumiriza mu mwana we ng'akuze, because it hurts okulaba omuzadde. Siri muzadde yet naye ndi muzadde kubanga nange nina bendabirira bato bange, nze mbadde taata, nze mbadde maama mu bintu bingi, so I know the pain of being a parent. Ate mmanyi nja kuba omuzadde soon and I've seen my mom go through a lot of things okulaba nga atubeezaawo, nti waliwo moment yatuuka nga neyeekweka n'akaaba naye nga gwe omulaba nga akaaba. So when you see another parent, a parent crying, it takes you back to those moments. Naye yenna ali eyo tukwatire wamu okulaba nga tuyamba Taufiki. Kale n'ebigambo ebyo Spice Diana byakumekkereza nabyo bibeere kyakulabirako era bibeere bifunemu ekyokuyiga ku nvubuka ali eyandaba. Olwana okubeera sita naye bw'ofu Mukama bw'akuyambanga n'akuterangamu omukisa n'ofuuka ekyo ky'oyagala okufuuka, gezaako okuyambanga, terina kyojja vaako yadde n'akamu. Kale Allen Cruz ge mannya Cruz Exclusive gwe mukutuka osinzidde okuba nga ate otulabira. Kale njagala okuba nga ate Mama Taufik nange nga nkwatayo kyenkutte. Tuyanze alako. Thank you. Naye kati nfunye omukiseera naawe okulabako nga oli kutuddeko wano, Mukama abawandikisa bannange. Kyamagero kinene nnyo, nyina ebigambo olumu bye ntera okwogera nga nsesa ab'embeera nabo nti omwana wange anfudde serebu ng'akyali muto, kubanga nze mbeddeko ku bantu be mba sisuubira. Naye kansabe Mukama amuwe obulamu, mmanyi naye alibeera ekyenjawulo mu nsi ng'akuze, alisobola okuyamba abalala bayita mu bulumi nga nange bwe ndiba mpise. Era neeyanziza Mukama abawe omukisa kye kyokka kye nnyinza okwogera. Naffe tugamba guma Taufiki akyasobola okufuuka nga nze, Taufiki akyasobola okufuuka ng'omuntu omulala yenna. Maze nsobola okitegeera nze nina omwana ate oŋŋambye emyezi nindabira ddala nga emyaka nga gye gimu n'egya mutabani wange, so manyi kye kitegeeza kuba nze akanga olaba kalwala bulwazi musujja n'empulira ng'emirembe sirina. So manyi omuntu omuzadde kyayitamu. Edda nabeeranga awo nga neebuuza lwaki bwe ndwala maama akaaba, naye right now manyi kye kitegeeza nti ofuna omusujja luli nga ndwala nga ndaba maama agamba akaana kange ke katono ke kalwala, but right now ndaba mutabani wange ng'alwala nange nempulira pain. So Mama Taufik manyi ky'oyitamu, but be strong. Kasite waka ndabyewo bwe naafunanga obudde nsobola okukyama n'enzija n'enkulabako. Amiina. Mukama akuwa omukisa era akuddizeeyo. Bamutadde ebintu which one? Tubimuwe wano. The box, you do the box thing. Okay. Okay. Mama Taufik namba y'essimu omuntu aba yagadde okuyamba. Airtel eri 0704 3 48 01 0704 3 48 01. Nyina ne ya MTN eri 0789 05 47 11.
Mani bannange nga nesiimye. Alan. Kuba mu nsi z'ebweru oziraba baba bala kilomita eka nga buli wamu waliwo ku kyoba bata for emergency singa obuzibu bugwa wano emmotoka eri wano eddukiramu 10 etuuka wali kuba kibala